بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستمر من أين وقفنا في مادة قواعد الإملاء. أتيونغرا يوم ماسو وكوبا وتواكما مادة ومذاكرة وقواعد الإملاء. طالب ما يعرف به الواوي من الياء. طالب كباب يسوكا وباكو توبيك يسوكا مكتوب تفيشنا شقواعد الإملاء. طالب topic yali gamba nti otegeera otya oba omanyi otya twawula tutya kino alifu layina eva mu waawu oba eva mu yaa'u. Twabinywa bulungi nnyo ebintu ebyo. So fal'aana tugenda kulaba ku topic egamba nti al alifu allayina fi akhir al asma'u athulathiyya. al alifu allayina fi akhir al asma'i الثلاثية. tujja kulaba ku alifu allayina ngeri ku nkomenkerero oba ku nkomenkerezo kw'erinnya ku mannya ag'ennukuta esatu. Abagamba tulina amannya ag'ennukuta esatu, tulina amannya agasusa ku nnukuta esatu. Tujja kubiraba n'ebikolwa bwe bityo. Tulina ebikolwa by'ennukuta esatu, ebikolwa ebisusa ku nnukuta esatu, 4, 5, 6 agenda mu maaso. Tujja kuba tubiraba inshallah. So leero tugenda kulaba ku alifu layina. Alifu layina nabagamba alifu eyo abamu bambuuza nnukuta baba bagiyita yaa'u, abamu bagiyita biki. Eyo nnukuta gye mulaba nga teriiko mpeereze, nga teriiko fatiha, nga teriiko kasira, nga teriiko dhamma. Nnukuta eyo bagiyita alifu layina. Naddala nga eri ku nkomenkerezo kw'ebigambo. Tujja kuba tunyumira wano bulungi nnyo. Kati ku topika eno tugenda kutandika ne kaida. Tulaba omanyi ekitabo kyaffe bakiteekateeka, bateekawo amuthila ebyokulabirako, then ne bakuwa tawdiihu, ne banyonnyola oba ne bagezaako okwanjuluza ebibadde mu examples ezo, then ne bakuwa kaida. Kaida yesembayo ddala, taarifaat biki biki. Leero ku topika eno tugenda kutandikira ku kaida. Tumanye alifu layina yeriwa era ebeera etya, era bwe bakubuuza mahiya oba mahuwa mahiya alifu layina, alifu layina yeriwa, alifu layina kyeki, obagamba otya era oyanukula otya ekibuuzo ekyo. So buli omu tunula awali kaida, awali kaida va ku tawdiihu laba kaida. Tugamba wano nti alifu layina, alifu eyo gye tugamba empewere. So bagiyita layina olw'okuba nti kyonna kyoyagala osobola okigikola, osobola ogikyusa nga bw'oba oyagadde. Nnukuta eyo gye bayita alifu layina. Tugamba nti hiya al alif as-sakinatu al-maftuha ma qablaha. Hiya al alif as-sakina al-maftuhu ma qablaha. Nti yennukuta yeyo alifu ejjange nga ya sakina. Nnukuta ya sakina yetalina batwandiika mu Qur'an. Asinga teteekako mpeereze yadde tegiwandiikawo saakina. Buli osanga ennukuta nga teriiko mpeereze manya nnukuta eyo ya saakina ebiseera ebisinga obungi. Ddala nga ebimu babiweddesezza mu Qur'an w'osangira eya sukuunu ebiseera ebisinga batagiwandiikawo, basobola ogireka bulesi. Kati alifu layina tulina alifu al-kat'i ebeerako ka hamza waggulu oba wansi waayo. Olaba mwabisoma hamzatul kat'i, mwabisoma ezo hamzatul kat'i. Kati eba teriiko mpeereze nga teriiko ka hamza ako, eyo ebeera alifu alayina. Waliwo tuyita hamzatul wasli, mwagisomako ebeera ku ntandika kw'ekigambo nga bagireeta keesi ekigambo nga kitandika n'esaakina. Bateekawo hamza eyo okuyunga ekigambo kibe nga kyattuka bulungi, kibe nga musobola okyogera. Ekigambo inqalaba, ekigambo intalaka, olw'okuba nti etta'u ebeera wakati nuuni nga etandika na sukuuni, bateekayo alifu eyo mu ntandikwa nti inqalaba, intalaka. So ebigambo ebyo mujja kuba mubiraba inshallah. Then tugenda wano mu maaso gamba nti alifu layina hiya al alifu as-sakina al-maftuh ma qablaha. Yennukuta ya alifu ejjanga yo ya sukuunu wabula nga nnukuta egikulembedde ya fatiha, ekulembedde fatiha yoyita alifu layina. Mujja kuba mubiraba. So ye rakamu al-awwal mu kaida. Kaida eyokubiri tugamba nti
تكتب الألف لينة في آخر الأسماء والثلاثية على صورة الياء إن كان أصلها ياء. tugamba nti nukute yeewandikibwa ku kifaananyi ku nkomekerezo ku kigambo oba ku linnya ery'ennyukuta essatu bw'ebanga alifu eyo yeekomenkereddeyo ewandiikibwa ng'eri mu kifaananyi kya yaa'u ng'efaanagana nga yaa'u singa asulu yaayo ebeera ya. Omulaba ebigambo ebyo ebiri awo huda, ekigambo nti huda, ekigambo fata, alifata. So eyo fata si yaa'u, eyo fata eyo nukuta esemba bagiyita alifu layina. N'ekigambo huda eyo enkomenkerezo si yaa'u wabula eyo nukuta ya alifu alayina ejja bwetyo. Nti oluusi ebanga yeri ku nkomenkerezo tebagiteerako yadde ka sukuuni bagireka bulesaawa teriiko yadde akabonero kulaga nti ya sukuuni wabula enukuta egikulembedde eba erina okubeerako fatiha tebeerako kasira. Ebeerako kasira beefuuse maddi eba eze kuwangaaza mu mbeera bwetyo. Naye bw'olaba nga nukuta egikulembedde fatiha kyokka ne bagoberezaako yaa'u, eyo yaa'u ebezze, eyo yaa'u ebeera alifu layina. Eyo yaa'u gy'olaba gye bawandiise mu kifaananyi kya yaa'u nga teriiko obutoneze wansi ebeera alifu layina. Ne bagamba ennukuta ya yaa'u eba ewandiikiddwa mu gulama waffe mu nahawu waffe bw'ebanga yaa'u wansi togiteekako obutoneze obubiri obulaga nti yaa'u ng'erinnya nti aliyi tuteekawo wansi obubonero obubiri. Noka tekuli mperezo manya nti eyo aliyi oba ekigambo nti alayya tuteekawo wansi obutoneze obubiri. Then weebeera nga teriiko obutoneze eyebeera alifu kati ebuuse layina ng'ekigambo nti ala kati eyo halifu eyo ebeera eri awo bagiyita alifu layina. Ala ekigambo ekyo ebigambo nti ira tekubeerako obutoneze wansi kati eyo tebagiyita yaa'u mu mbeera bwetyo. So just eba ewandiikiddwa mu kifaananyi ekya yaa'u wabula tebeera yaa'u. Abamu babadde babuzaabuzibwa seeka byogera nga tibitegera bulungi tetulabawo yaa'u ate gw'ogamba alifu. So yensonga eyo. Namba 3 wano mu kaida tumaliriza agamba nti tukutabu alifu allayina في آخر الأسماء والثلاثية ألفا طويلة إن كان أصلها واو. Nti ewandiikibwa alifu eyo layina ewandiikibwa ku nkomenkerero kw'amannya ag'ennukuta essatu ewandiikibwa alifan tawira alifu eyeesimbye gye mumanyi obulungi alifu empanvu singa asulu yaayo ebeera waawu. Nga twabiraba mu ntandika wali nti omanyi otya ennukuta eva mu waawu, omanyi otya ennukuta eya alifu eyo ng'eva mu ya obyawulo. Twabiraba wali eri nti ogiza mu dware n'omanya ennukuta eno weevuluma in case. Twabiraba ebintu ebyo era tujja kwongera okubeera nga tubiyeekaanya wano eno mu amithera eziri awo waggulu. Then ne tugamba wano namba 4 kaida esemberayo ddala agamba nti idha tawasatat al alif alayina wajaba kitabatuha alifan tawila bisarfi nadharu an asluha. Agamba wano eno nti singa alifu layina ebeera wakati mu kigambo nga bagyongeddeeko ebirala either dhamiru tewa tubiraba kakatiwa ku kiba wajibu kiba compulsory oteekwa buteekwa okubeera ng'ogiwandiika alifan tawira. Tetufana ku ebyombo ate asulu yaayo awo tetudda ku asulu yaayo nitugamba nti begaira bisarfu nadhar an aslu tetudda ku kulaba ku asulu yaayo nti eva mu yaa'u oba eva mu waawu nedda mu mbeera weekyo wano tugiwandiika alifan tawira. Tujja kuba tulaba examples ng'ekigambo nti huda singa tugamba nti hudahum obulungamu bwabwe hudahum fataya oba fatayi totewanagamba muvubuka wange fatayi oneeyogerako fataya muvubuka wange kati mbeera bwetu tetutewanambwe ate eva mu waawo nedda tugiwandiika alifan tawira singa ejjangire wakati mu kigambo oba singa bagyongerako ebigambo ebirala mu maaso gaayo eyo alifu alayina ewandiikibwa alifan tawira tugiwandiika nga alifu eyeesimbye alifu gye tumanyi obulungi alifu. So ye kaida nziramu mali samare
awantu awo tugamba nti webakubuuza nti ma hiya alifu layina tugamba nti hiya alifu asakina almaftuha ma qablaha nti yeyo alifu eya sakina wabulanga nukuta egikulembedde ya fatiha nga yo egoberedde nukuta ya fatiha singa nukuta ebeerako fatiha ya eyo nejja oba gye tugamba nti alifu layina eyo nejja tumanya nti yo alifu layina oba bagiwandiisa mu kifaananyi kya yaau oba ewandiikiddwa mu kifaananyi kya alifan tawira tujja kuba tubiraba katudda ku amsila tumaliriza awantu awo kaida etegerekese bulungi bw'otategedde bambi obuuza abali ku YouTube channel yange ababeera ku mikutu egy'enjawulo nga ku WhatsApp pages in case woona woolabanga waliwo obukalubirivu otategedde namba zirako ez'amasimu ate nga mbeera nnyo aveeredde ebiseera ebisinga obungi newookuba bukubi newoobuulizaawo ku gurupu newoobuulizaawa ojja kubeera nga oyanukulwa obere oyongera okubeera nga obinyonyola kubanga amawaddi agasinga obungi agaloga amawaddi galoga geetaagamuko blackboard ebiseera ebisinga obungi omuntu n'abeera nga akunyira bulungi n'obeera nga obitegeera nga akuwa examples ng'ozirabako n'amaaso go kati ku ssimu oluusi biyinza okuzibwaliramu naye ng'ate era byanguwa bitambula tuyongerayo mu maaso agamba wano nti alifu layina fi akhiri asma'u athulafiya kati al amthilatu tuzze ku examples ze batuwadde mu kitabo kyaffe baaddewo taifatu bbiri oba groups bbiri gurupu esooka mulimu example bbiri ne gurupu esembayo erimu example bbiri example esooka Allah agamba qul inna hudallahi huwal huda ayo aya suratu al-Baqara aya ya 12 Allah yagamba nti qul inna huda Allahi huwa al-huda kati mulabe ebigambo huda babisazeeko wansi obusiitaale wali alifu layina basazeeko wansi babi underlininze nti qul bagambe inna huda Allah huwa al-huda bagambe nti mazima bulungamu bwa Allah bwe bulungamu obwannamaddala oba bwe bulungamu obumanyikiddwa obulungamu bwa Allah nti okulungamya kwa Allah kwaba alungamiza kwe bayita okulungama teri binombo ate nedda temuliimu ndaba yakulala ndaba yakubiri so tugamba nti kul yagamba Nabi Muhammad nti kul bagambe inna huda Allahi huwa al-huda nti bagambe nti mazima okulungamya kwa Allah kwe kulungama oba obulungamu bwa Allah bwe bulungamu so awo mulaba ebigambo huda nga bisembyayo alifu layina naye ng'ewandikiddwa ala surati liya ewandikiddwa mu kifaananyi kya yaau eyo alifu layina ne example ey'okubiri ne bakuwa nti inna alfata man yaqulu ha anza laysa alfata man yaqulu kana abi bakuwaawo ekigambo era fata alfata nga kiriko underline bakyandalayinize wansi agamba nti inna alfata ayo bigambo byaffe aba adabu adabiya bagamba nti inna alfata nti ayitibwa omuvubuka mwenyini gwe tumanyife ng'omuvubuka oba omulenzi meyakulu ha anza yoyo agamba nti nze nzuno nze ndi bwenti ne bwenti n'agamba nti leisa lifata tayitibwa mulenzi tayitibwa muvubuka meyakulu kana abi oyo abeeraawo nga yeyogerako taata wange yali bwati agwoli ki twagala kumanya taata wo bye yali wabula gwoli ki ayitibwa omulenzi oyo yeyogerako nti nze nzuuno nze ndi bwenti ne bwenti nze nsoma bino ne bino nze nsomesa wano ne wano gwe si taata wange yali musomesa taata wange yali mugagga taata wange yali bwati taata wange yali n'egaali tebayimuyita muvubuka naye bateesa abalina abantu abalina obugaali gwe tovaayo ng'olina agaali ka taatawo tomanyi na bbeeyi ya gaali twagala muntu ayagamba nti egaali eno gy'olaba nga yiye amanyi n'ebbeeyi yaayo si bino egaali ya taata ate emotoka ya taata wange alina avuga benzi gw'ovuga ki twagala gwe nga gwe omuntu so agamba nti inna alfata man yaqulu ha anza nti ayitibwa omuvubuka yoyo agamba nti nze leisa alfata tayitibwa muvubuka oba tabeera muvubuka oyo abeeraawo man yaqulu kana abi taata wange yali bwati tebitunyumira ebyo then tugenda mu maaso
Esaro eyokubiri oba twaifa eyokubiri group eyokubiri mulimu era example bbiri. Esooka agamba nti al abdu yaqra bil asa wal hurru takfihi al mulama. Agamba example yesooka nti al abdu ay omuddu yaqra bil asa, oyo gwolaba omuddu agunjurwa nambuuko bakuba mukube okumugolola oba omugaidinga oba obwako kibamugamba bakuba mukube bemulaba ensolo ogamba nti egende oba etambule okuba ku mugongo pa. So ono bagamba nti omuddu alinga nsolo ye, omuddu al abdu yaqra bil asa, ye okubaako nekyomugamba bakozesa mbuuko, okubaako kyagala omutegeeza mbuuko akuba kibooko bil asa. N'agamba nti wal hurru takfihi al mulama, wabula ate omwana waaboobo omuntu ali free man nga ffe abategeera obulungi takfihi al mulama, ne bw'omu blaminga blaming kimala. Yesu mugamba naye nokola bwotyo muyini yedda kunagamba naabanga akoze ensobi, naye ate omuddu omugamba otyo mwako inspecti talina kyasobola kutegeera, era bo okwata kibooko awulira muggo. Omuntu gwe bayita wano bagamba nti omuddu awulira mbuuko, ate omwana waaboobo nga nze ayogera nammwe ne bwongambako obugambi yes ne bwonna bunene ne bwolaza bulaza mba ntegeera. So agamba nti wal hurru takfihi al mulama, kigambo mulama kwe kwayita okubuleminga lawumu, okubuleminga. So nti omuntu omwana waaboobo ye okumubuleminga kiri enaafu. Agamba nti omukyala yakuzibwa ne bw'omugamba bugambi kigambo asobola okaba amaziga n'akaaba ng'olinga amukubye, omuntu yakuzibwa obulungi. Gamba naye mukyala wange n'okola bwoti awulira nga okuswala kwali mubanga omukubye embuuko naye waliyo omunona ne bw'omugambako ne bw'omukola nga tawulira, ne bw'omukuba ng'asigala yakuza mutwe. So tugenda mu maaso. N'agamba example ey'okusembera ddala, agamba nti bikadri likadi تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. wali bakulaze ekigambo aswanga kiriko kadashi wansi, wali alif line ataddeko watta kadashi wansi. Kati ne wano bakugamba wano bakulaga wano nti bikadri likadi taktasibu almaali, nti okusinziira ku effort gy'oteekamu osobola otuuka ku ntiiko, osobola otuuka mu kifo ofuna ekitiibwa. Egy'okoma oteekamu amaanyi ofuuka omuntu ow'ekitiibwa, gy'okoma oteekamu amaanyi. taktasibu almaali, otuuka ku kifo ekiri haayi oba ekiri mutafiu, obeera muntu wa kitiibwa. Wabula abantu abaawenja obululu batambula nju ku nju, nti amaanyi ge baateekamu, that effort gye baateekamu yabatuusa ku buwanguzi. Saawa zino bali mu palamenti batudde. So nti effort gy'oteekamu ekufuula omuntu ali eminence aba ekufuula omuntu ow'ekitiibwa. N'agamba nti waman talaba al-ula sahara al-layali waman talaba al-ula la yanaamu. Yena ayagala okubeera owa waggulu, yena anoonya okubeera owa waggulu, yena anoonya okubeera ow'ekitiibwa sahara al-layali, atunulako ekiro teyeebaka, tugamba nti la yanaamu. Man talaba al-ula, yena anoonya okubeera owa waggulu, la yanaamu teyeebaka. So kibagezaako okuba mu example ezo. Bakulaga ekigambo al-ula, al-ula bakulaga nti kisembyayo alifu layina, wabula nga kiwandikiddwa alifan tawila, alifu empanvu. Nga bwe balaba nti ekigambo ekyo kumanyawo ekiva ng'ekigambo nti ala, nga wali balaba nti ala muvubuka yasitulwa n'olw'empisa ze akhlaki n'empisa ze. Ekigambo nti ala okizza oteekako bamiru nga weeyogerako n'ogamba nti nga walaba nti alawutu nomanya nti nukuta eyo alifu eyo leyina eva mu waawu n'ogamba alawutu, olaba ng'efuuse waawu. Nga twabiraba ebigambo ebyo tirama rameitu nomanya nti harifu leyina eyo eva mu yaau rameitu, oba ng'efuuse yaau wali otaddeko bamiru. Twabiraba ebintu ebyo inshallah. So kati wano bakulaga example ezo bikadri likadi taktasibu almaali, tokusinza ku effort gy'oteekamu osobola okubeera waki ofuna oba otuuka ku kifo eky'ekitiibwa. Deni waman talaba al-ula sahara al-layali, yena ayagala okubeera wa waggulu ekiro teyeebaka. Tugenda ku tawdihi tumaliriza kati olwo.
faida twazimaze tuli mu kumaliriza bagezaako okubeera nga bakunyonyola examples otegeere topic eno kati tawdih tugamba wano atawdih nti al asma'u allati wada'a tahtaha khattu jami'uha asma'u thulathiyya bakunyola wano mu tawdih sokadala nti amanya goona ge bataddeko wansi obusaze ge basazeeko wansi ge bandalayininze wansi agamba nti jami'uha goona amanya ago asma'u thulathiyya manya ga nukuta ssatu era weetegereze amanya ago huda weetegereze fata weetegereze asa weetegereze ula amanya ago goona ga nukuta ssatu n'agamba nti yantahi kullu minha bi alfi layyinati nti gakomenkereza goona amanya ago ne alifu eya layyina gye tugambye alifu empewere eyo alifu eyo lakini hadhihi al alifu kad ikhtalafat kitabatuha wabula ate alifu eyo eyawukana empandiika zaayo nti zaawukana osanga eringa eri alifu twawira niyeesimbye wasanga eringa ewandikiddwa mu kifaananyi kya yaa'u so bakulaga nti ku nkomenkerezo zonna gituzembyayo alifu layyina wabula ate zaawukana ebifaananyi tezifaanagana alifu ezo layyina netugamba nti fafi huda wa fata mu kigambo huda ne fata kutibat alifu ala surati lya ewandikiddwa alifu eyo ng'eri ku kifaananyi kya yaa'u ng'efaanagana yaa'u n'agamba nti wa anta idha bahthati ani sababu kitabatuha ala hadhihi surati wajadati anna aslu alifu ya'i singa oba onoonyereza ensonga lwaki ewandikiddwa mu kifaananyi bwe kityo ogenda okwesanga nga ensimuko ya alifu eyo eva mu yaa'u n'agamba nti fakullu alifu asluha yaa'u tuktabu ala surati lya fil asma'i thulathiyya nti na buli alifu yonna ng'esibuko yaayo yaa'u ewandiikibwa ku kifaananyi kya yaa'u mu mannya ag'ennukuta essatu wategeerekese bulungi awo nti singa osanga ennukuta yonna alifu yonna layyina wabula ng'esibuko yaayo eva mu yaa'u tuba tugiwandiika wali mu kigambo tugiwandiika ng'eri ku surati lya ng'efaanagana yaa'u tugiwandiika mu kifaananyi kya yaa'u tuyongerayo mu maaso n'agamba nti ta'ammal ba'da dhalika amthilatu at-ta'ifatu athaniya tajidu kalmatay al-'asa al-'ula qad ختمتا بألف لينة ولكنها كتبت ألفا طويلة فما سبب ما تأمل ويتجريزي بعد ذلك الفانيما بيبي ويتجريزي أمثلة الطائفة الثانية إكزام بيجي مجروب يوكو بيري تجدوا كلمتي وجاكو يسانجي جامو بيبي يبيو العصا اتشوكا تشيري عصا والأولى نيش جامو الأولى كدي khotimata bi alifu layina byombiriri bikomenkereza wabisembyayo alifu ya layina walakinaha wabulate kutibati alifan tawira ewandikiddwa alifan tawira alifu eyesimbye alifu eyimiridde obulungi n'agamba nti fama sababu nsonga ki bakubuuza kibuuzo nsonga ki olowooza agamba wano wansi ansa asababu fi dhalika ensonga lwaki ewandikiddwa bwetyo huwa annaka idha arja'at hadhihi al-alifu ila asluha wajadati anna asluha wawi ensonga agamba nti huwa ensonga yeno nti annaka singa gwe idha arja'ata hadhihi al-alifa singa enukuta eyo ogizaayo ila asluha mu nsibuko yaayo wajadati anna asluha wawu ojja kwesanga nga anna asluha nja kubeera nga weesanga nga ensibuko y'ennukuta eyo waawu nti eva mu waawu n'agamba nti fakullu alifin layyinat fi l asma'i thulathiyya asluha waawu
tuktabu alifan tawila agamba nti buli alifu yonna yonna eya leyina ng'eri mu mannya ag'ennukuta essatu wabula ng'ensibuko yaayo waawu ewandiikibwa alifan tawila ewandiikibwa nga alifu mpanvu ewandiikibwa mu kifaananyi kya alifu eyeesimbye mu gye muyita mbu laamu alifu laamu wali yambuza musekeno laamu alifu eyo alifu ezenga kuwangaaza nga ekibeera kale so gita laamu alifu naye nga eyo alifan tawila alifu leyina deni tumaliriza wa akhiran yajibu an ta'allama أن كل كلمة بها ألفا على صورة الياء إذا اتصل بها الضمير كتبت ألفا طويلة ولو كان أصلها ياء نحو الفتى تقول فتايا وهدى تقول هداهم وهكذا شأن في كل ألفا تقع في الوسط يجب كتابتها ألفا طويلة تقام بوانت وأخيرا إلا نتكم من كذا نلفا ما تكم من كذا yajibu an ta'lama oteekwa buteeko okubeera ng'okimanya anna kulla kalimati nti buli kigambo kyonna biha alifan nga ekiriko alifan ala surati lya ngeri kifaananyi kya yaa'u idha itasala biha dhamiru weebeera nga bagigasseeko obanga ye bagiyunzeeko dhamiru kutibati alifan tawila ewandiikibwa alifan tawila tuwandiika alifu eyeesimbye walawukana asulu hayai wadde ng'ensibuko yaayo ebadde eva mu yaa'u nahawu kyokulabirako ng'ekigambo fata alifata kyokulabirako nga alifata takulu tugamba ogamba fataya muvubuka wange fataya eyo alifu tugifula alifu mpanvu kati fataya mulaba ya eyo konkomezo eyo esembye eyo kati eyo yaa'u betamiliki eyo ba kitadamiri eyokwewa ekintu nti kati fatayi muvubuka wange fataya olaba nti alayya oba ilayya kigambo ekyo yaa'u eyo kati bataddeko n'obutoneze wansi kati ne badde nga fata alifu leyi ne badde nga tezeko obutoneze efuuseemu alifu eyeesimbye kagamba nti kigambo alifata ogamba oti fataya muvubuka wange then wahuda ekigambo huda singa waba kigasseeko damiru takuru ogamba hudahum obulungamu bwabwe kubanga kibadde huda ng'eyebeera alifu naye ng'eri kusatiriya naye wogattako hum nti obulungamu bwabwe eyo tugifuula alifu eyeesimbye alifan tawila tuwandika hudahum efuukamu alifu eyeesimbye wahakadha shani fi kulli alifan taka fi wasatin nabwe kito wekibeera mu mbeera yonna yonna buli alifu wejjanga eri wakati yajibu kitabatuha alifan tawila tugiwa ekakatibwako okugira ng'ewandiikibwa alifan tawila towandiika alifu wakati nga eri kusatiriya ng'ekigambo hudahum gwewandiikewoka ng'eri kusatira yange yaa'o yetuddemu ente ekigambo kiri huda asolo yayo eri yaa'o tuwandiikewo ogambe hudahum wakati owandiiseewo ya kiba kikyamu era kiba kifu nnyo mu nahawiya abantu abamanyi kawaidi al imula amateeka g'okuwandiika wano kawaidi imula tuli ku mpandiika tuva ku byoyogera wabula okuwandiika kiki tuliko wano eno nti alifu eno ewandiikibwa ddi kusatiriya era ddi tugiwandiika alifan tawila niweebeera nga asulu yaayo yaa'u wetusanga nga bibiri katugezere nga tuli ku abavubuka fata omuvubuka abavubuka baba bali babiri tugamba nti fatayani awo yaa'u ebeerawo teekawo ne alifan tawila mugerawo nti wanga babigasseeko bibiri fatayani kati bafuuse musanna togamba nti kubanga bayongeddeko nuuni ku nkomenkerezo nuuni eya musanna efuula ebintu ebibiri oba fatayati bavubuka nga bangi bawala fatayati so ebigambo ng'ebyo tulina okubeera nga tubyetegereza era nga tubitegera bulungi eyo yewegubadde omusomo gwaffe ogwolwaleero alifu layina fi akhiri asmaai athulaathiya nti alifu eya layina ng'eri ku nkomenkerezo okw'amannya ag'ennukuta essatu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhira wano waliwo tamurinaati exercise ziri awo naye zikoleka bagamba wano nti sahaha kitabat kalimati al atiya maa bayani sababu
ثم ضع قل منها في جملة مفيدة bakugamba zongoose ebigambo bino empandiika yaabyo byongoose empandiika yaabyo olage n'ensonga lwaki kirina kuwandiikibwa nga bw'okitereezezza oluvannyuma oteeke buli kigambo mu mboozi ew'amakulu jumlati mufiida bakuba ekigambo ekisooka fata olaba nga kikyamye ng'otereeza kirina kuwandiikibwa kitya fata ng'olaga n'ensonga lwaki wandiikawo ekityo then raha bakuwa ekigambo rida oba rada kusiima kigambo huda ng'otereeza awalina okuba ya wandikawo ya nida okukoowoola al aswa mulimu addaha mulimu ula twakirabye mulimu daja okukeera alkara mulimu taqwa hakaza so ebigambo ebyo obeere ng'olongo taqwa kirongoosa otya ebeera sotoliya oba ebeera alifanta obeera nga bakiwandiise so ebigambo ebyo beera nga obirongoosa ne tamuriini endala weri mu maaso wano eno mubeere ng'ezo zo muzikola musobola okuzikola ne mubinsindikira ne mbakolekitinga insha allah osobola obiteeka ku gurupu wano ne bafunamu mufiida oba teekamu inbox noyongera okubeera nga obigaziwamu waliwo tamuriini athani بين سبب كتابة الألف اللينة في أمثلة الآتية على الوضع الذي تراه ولواو example ياو exercise لذيذ then تمرين الثالث ولو بين يدي صلاح الدين bakulaga berenga nyonyola mu ebigambo ebyo misaalo ziri awo nyingi amsira tamrinat then tutandike kudda kutopikedako insha Allah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.